mbadde nkyakugamba Nisha ye yamukozeseza ku malaalo. Mukwano gwo sitali mukwano gwange nange namulabako olwo nga tumaze omukwata amaze omupostinga banoonyeza nga buli omu avaayo agamba nange yankola kino nze ate yankola kino. Naye ye yakugamba ati emboozi ye era naye yamusinkana nga nzi bejja mu gurupu nagenda namusinkana era naye yabinyumya era kuba n'abasajja abamukwata nga weebali bonna nga wamukwata ka video nga abinyumya omuwala ono omulenzi omuwala ye yanyumya naye ate ye bwe twamutuukako omuwala nga abimubuuza ye yamwegaana. Kati nze teyanneegaana lwa nsonga nalina buli kimu ebifaananyi bye nalina ebifaananyi bye nalina amaloboozi ge ate nga nyina n'obukakafu kuba bamugamba ono woomwegaana ennamba yo yagijjeewa naye kati oli yamwegaana n'agamba oyo simumanyi simulabanga nako aleeta obujulizi oba mmanyi. Kati oyo Nisha ye yakunyumiza nti omusajja ye yagamba yatugamba yamuyita we yamusinkana yamugamba tugenda wange namugamba tugenda wange naye nazimba sibeera ku maini naye jja tugende tutambulewo ne batambula ne bagenda agenda olaba bavudde ku kkubo beeyongera munda bavudde ku kakuba akabajje ku maini ate amuwesaako munda amubuuze no nga teri bantu ngamwefuulirira wamuwalula mpaka ku malaala amugamba kati esaawa leeta buli kimu ky'olina ate mmala kulya kamutaddeko ekisaati naye oli okutya okungi teyakuba nduulu yamugamba bugambi nkola buli kimu ky'oyagala ogende nayo ndekera obulamu n'amukozesa bwe yamala omukozesa ye ngenda kuwa ennamba ye ngenda kumukubira babayaga nkuwa ennamba ye naye akuwa story n'embabazi ajja kuwa story kuba bo bakkiriza okubeerawo tebaatya kuswala naye abasinga baatya okuswala bayogera wano eno nga bakamukwata naye babagamba ate mujje mwogere mubeeko bye mwogera mawulire ne batya ne bagamba etutyo saala tulina famire. Naye kati maama ng'oludde ekyajjula yino kiteeka bulala okukitimba ku mutimbagano. Omuwala bwe yamukozesa ng'amala omukozesa ng'amuggyako essimu amuggyako bbaaga atutte engoye ze atutte nikamulesa ali bwerere bute kyokka omuwala ali ku malaalo addusa agenzi. Omuwala talina watandikira kutandika kunoonya mwami essimu agitutte nnamba tagiina. Era yamuggyako engoye n'amuleka ku malaalo. Omanyi nti n'abantu basobola okujja ne bakuba endulu nga bagamba omusezi ng'obagamba oli musezi nanti kati ye yakikozesanga oleme kuleekaana nnyo kuba nduulu nga tannabulirayo. Simu agitutte nnamba tagiina. Era yamuggyako engoye n'amuleka ku malaalo. Omanyi nti n'abantu basobola okujja ne bakuba endulu nga bagamba omusezi ng'obagamba oli musezi nanti kati ye yakikozesanga oleme kuleekaana nnyo kuba nduulu nga tannabulirayo. Gay yali very heartless oyo. Nga bwatyo bwakola era ngenda nga bwe njikuwadde story naye bwagenda ogikuwa. Kamala okubira babayaga tumalirize. Tumalirize nedda ogenda mukubira oluvannyuma kansabe Mukama nneme kwerabira. Atuwe ennamba kubanga atuwe ennamba zaabwe then go bakubire kubagenda nabo kuwa story nga bwe zaali n'embabazi yamukozesa ye teyamutwala malaalo naye era yamutwala waali kasiko. Yakugamba nti just yamukozeseza okubijja oba yamulaalo ku malaalo g'omuntu waggulu ku malaalo kwennyini kwe yamwebasa n'eddalo yaliraga abamawulire eyo bulenga kasese mu hoteri nga gyakujja ate mu hoteri twatuuka mwali mulengera nnengere jjukira amaze okuŋŋamba njagala afuka ebyo ebiseera wakugamba nti njagala afuka wajjirayo akaso kyovala wamutunuulira yali tayagala akulabe nga akajjayo nayimirira nenninda nga ndaba tajjayo ko nze kawulira ensonyi kumbe ekyo kyakozesa kuba ne bali bamukwata bagenda omukebera ng'akiina wano
naye gwe ng'oli mwana muto lwaki weteeka mu bintu bino byabakazi abakadde nnyo abaakuluka kati bwe mwesikamu nti nziruke nga nfumita eno mu mugongo ebifaananyi byewandaza ekikulu ekyo teyagala musaayi n'alibiraza abantu nekya plasita aba takyagala okiyina ekya plasita wabintandedde kyenakuteerako nga ebifaananyi sakusindikidde ebifaananyi nga basibyewo nabadde ndabamu omusaayi nga ntyo bibi kulanze ntyo omusaayi eri bweziti entuuka mu ddwaliro naye omusawo yagamba naye waliwo ne gwe baaleeta gwe baakaleeta nga bbiri nga naye afumitiddwa ate nga naye aveeyo kyekimu nagamba buzibu buvaawa nga nkwata essimu yange mbalaga ekifaananyi ne audio ekyomusajja mbawe nenamba nga yabiggyeyo yabideletinze delete for everyone kati ye yali amanyi ndi musiru saabisigaza kumbe nabisindikira sister wange nga sinnamusisinkana naddira audio nengisindikira sister wange nenzirira n'ekifaananyi nekisindikira sister wange nemugamba oyo ye muntu gwengenzo ali side zentinda oyo naye yamukozesa ye nno ye yamulya yamurepinga n'atwala engoye n'atwala n'ebbaaga n'amusala ne wano kati Mbabazi yaddayo ng'ali bukunya era yasaba wa boda yamuwa jaketi namuyamba n'ayambala n'amuvuga wano mukudduka ataasa obulamu yadduka talina ngoye yadduka talina wa boda yamutaasa n'amuwa jaketi ne ssente yazijja wako ez'amusasula wa boda ng'omulimu gulabika ng'omuzibu ogwo lwaki tomuguvaamu nze sikyakola delivery sikyakola delivery wakita nakivaako ekyo sikyakola delivery kati omwami we emmotoka yangamba agipakinze mu parking nangamba naye hotero gye nasasudde eteri wala nnyo tutambulewo tutuukewo kibatambuza bannaye newe wabeera ddakiika emu nze tontambuza nze engeri gye nalaba ku ssente ate nga ndaba omusajja abuvunanyizibwa awunya bulungi nengamba bannange okikubye funye omusajja nga ndi free nnyo nga ne bwojja n'omukwatako nkugamba bannaaye gwe olabika oli mubbi nja kukuba omaye okulaba ssente nasikayo bando nasikako akebiri n'akawo wa boda ni mwavu sinadde 10 ne wakandeseeyo 5 nansi byebyo nge wakandeseeyo nkumyeza mpeddemu omanyi lwaki egambye ekyemmotoka abantu abasinga omutegerera ku mmotoka ye na simu ye aye esimu yalina ya bbeeyi oyingira mu mmotoka y'omuntu nga yiye ebintu ebisinga bibaamu mu mmotoka oba osobola okutegeera nti ono kigozi ali bw'ati abantu abasinga batambula n'engoye zaabwe batambula n'engatto kati nze oyinza okwebeera mu butu ngolooza ntunda ngatto okitegeera kati nze omuntu gw'otamanyi first time olabe namba plate yo gikwate anti yaŋŋamba emmotoka eri mu parking ate nga nange nkiraba obwedda ali mu bbaala naye nga yali tanywedde ate olina just pitisa agikozesa nga password kyemmanyi balaka nabo bali tebamumanyi naye agikozesa nga password nti emanyikiddwa abalungi abali ku HK Media, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeze Hadija Kigozi nga bulijjo mbeerawo okukuweereza bulambalamba. Ndine mwana muwala amanyikiddwa nga Panado w'abakyala. Njagala okumanya ku mboozi z'abaana abawala ababeera ku mutimbagano awo. Njagala okumanya ku mboozi z'abawala abaana ab'obuwala babeera ku mutimbagano awo nga bakola ebintu bingi nnyo abantu abamu kye bayise okwejajaamya ki ekibeera kibatuusizza mu mbeera eyo lwaki baba bali bwe batyo
so olunaku olwaleero njagala okutegeera ku mukyalo ono ki ekyamutuusa mu mbeera eno. Ndaba wuuno maama kati yasazeewo omukazi wattu agenda nakwezaalira mwana masha Allah era musanyukiddeko. Kale bannange njagala okubajjukiza nti bannaffe bannakyo T-Hub be bateekamu omusayi ku lunch etambulira ddala. Oba oli mpya ku channel nyiga akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusinkana. Oli bulungi? Ndi bulungi. Ng'oyogera mpola. Njogere nnyo. Oyogera ng'akakyala akambejja akatalina yadde n'eddalu n'akamu. Ndi muntu mulamu era. Onneewunyisiza mu buntu. Okimanyi ntidde? Ntiddemu. Lwaki? Kwennyini okutya okuwedde emirimu. Anti abasinga baba balowooza oba omuntu okuba ng'akola omulimu olina kuba ng'oli mulalu nyono. Mbeera oluusi ebiseera ebimu yekituusa ku ekyo. Embeera naye ng'ate bw'ojja mu bulamu bwange obwa bulijjo mba muntu w'abantu. Nga wayeruka bulungi banna ebizigo byabookya balina bunnakoozi gwe wayerukira ddala okuva waggulu paka wansi. Bwe ntunuulira akafaananyi ko akedda nga ndaba bakupirimpya ku kabanga lya poliisi mu 2015 bwe wali ofaanana ng'olinga nga nze n'okunsingako nakati ndaba oli muzungu. Kati weekuba mpiso Kozesa bizigo. olabika otwala obudde bungi ng'obyesiiga. Lwaki? Wayeruka bulungi buza kuba tulaba. Abatulaba mugamba mutya nsuubire muli bulungi. Amannya gange ze Panado oba osobola okumpita Sweet Love. Lwaki wayita Panado? Panado erinnya nange baalinondera bulondezi nga ntandika oyimba. Kankusembeza abantu bakulaba saagala bagambe naleese Panado omulala. Very nice. Unansonyiwa kameramani wange ali mu vacation. Lwaki abantu bakuyita Panado? No, erinnya linnakozesa gye bannondera. Nga bw'onoogenda mu studio n'ogamba ngenda nzize kuyimba kati nagenda mbagamba nze Namiro Jemima. Ne bangamba Namiro Jemima waliyo omukazi ayimba kadongo kamu ye Namiro, waliyo ne Jemima omulala kati so tebijja kukola. Tukuwa erinnya ki ne mbagamba munondere kati engeri gye nagenda neewumudde ne bagamba gwe Panado w'abasajja. Naye ne mbagamba it's okay. Baali tebalinako basinzidde bo bakulaba bulabi nga weewumudde ne bagamba gwe Panado. Style gye nagenderamu virinsi by'ekkala neewumudde n'endabika yange bwe nali ndabika. Ne bagamba kati tukozese erya Panado w'abasajja lijja kukolako nze lijja kukola. Ne bagamba music tokozesa nnyo mannya ga bika ko nze kaazi. Wagenda ogenze kuyimba. Wali ekitono okyewulira ng'oddala owulira omanyi okuyimba? Nga mpulira mmanyi. Oyinayo akayimba ke wayimbayo? Nina ate ziwerako. Ekitegeeza oli muyimbi. Lwakuba nti kati nasitopingamuko njagala sooka tereza life yange. Mbe nga nsobola okuba nga nyina wenzija ssente nga situnulidde basajja. Naye all your life obadde otunuulidde basajja? Of course. Y'engeri gy'okolamu ssente? Kantereere buli obulamu bwange bwe nadduka ewaka mu kudduka ewaka natandika kukola kaliyoke. Ki ekyakuddusa awaka? Tewali nga ndaba nkuzi. Wali olina emyaka emeka? 14. Wali tosoma? Nasoma entuuka mu 7 ne mbagamba mbikoye njagala kuyiga bya mikono. Ne bambuza oyagala ki? Ne mbagamba njagala soma bya fashion and designing bya kyalaani. Ne bantwala n'ensomayo omwaka gumu. Bwe nayiga n'enziruka. Wali oyagala soma fashion and designing oba wali oyagala soma kyalaani? Omanyi ebintu bino kyalaani naku designing. Naye abantu tebamanyi nti ebintu bino bibiri byawukanamu. Kituufu byawukana naye nga nze kye nali neewulira ebiseera ebyo nga mpulira njagala nnyo okubeera designer. Obwa designer wabutuukako? Ate saabutuukako. Ati oyingira otya ebbala okufuuka malaaya ne? Sibeerangako nti ndi wa ku street naye olaba omwana ng'akola kaliyoke ssente ze bagaba ziba ntono. Kati ojja kuba akava ku stage nga waliwo ali mu audience eyakwegombye
ate ng'olaba sente zagenda okuwa zikubisa mu ze bakusasudde z'okoledde ku stage emirundi ng'ebiri oba esatu kati ngo ogenda naye mu karaoke mwalinga mukolera sente nga mmeka? Emitwalo 2 ekiro nga wefukudde enefukula eyo yonna yennyabo ne bamala ne bakusimbula ekyebi era ne kaakati ze bagaba ebiri kitundu 3 tebasukawo bonna baddokita katiko ba Rashida babasasula mitwalo 2 jejo okuleka nga mwina gurupu nti eno gurupu bweti nti egenda kujja ezina amazina gegamu kitegeera bana bazina uniform ne bwoba nga oli omu nti bakuyise jangu performing ebiri kitundu 3 ate era ne gurupu tebiri munyo sente kubanga abakulira yabatwala abasasulako obusasuzi kati ekitegeeza sente zisinga mu karaoke muzikola kuba nga bakufuuye zojje ku stage olina makinga sure nti ozina nnyo okolera ddala bulungi osobola ofuna sente ku stage osobola okukola n'ebisikiriza ofune n'omwami anakuwa ku sente ezitegeera otegeeza ki okufunayo omwami anakuwa ku sente ezitegeera oba wagenze kufuna mwami badde nga mbu olina okukola nnyo n'amaeimu oba ogenze ng'ogenze kukola sente bwesituuka okuva ewaka oba ogenze kukola sente kati ojja laba nga okoledde emitwalo 2 kuliko transport enkyo olina okulya nga ziba tezikumala kitegeeza ojja tuuka ekiseera nga rent etuuse tolina sente olina oyiiyaako ekirala kati kankubuuze awaka we wavaawo baakubonyaabonya kyekyakujja awaka baali tebakwagala tebambonyaabonya kiki ddala ekyakujja awaka we wali obeera tebambonyaabonya naye nze okuva obuto nga njagala nnyo ebintu by'amazina nga bukazi n'ova awaka nga tebagobye nga tewali buzibu bwonna nga ne fizi nensituka bulungi nensitula bulungi ekyalani kyange kye nali maze n'okugula nga bagenda kunkolera dduuka nenvaayo nga tebambonyaabonya naye nga ndaba obimanyi omwana kasitola wangomeza ebbeere oba olaba okuze abamu kufa ebbeere lyamera nga tetumanyi nti limeze n'omumera kati ate n'ekirala n'abazadde abamu bakambwalira nnyo abaana bakambwalira gwe nga wavaawo tebakukambwalira bankambwalira kubanga singa oba onsanze n'omuntu nga nyimiridde just kale wadde oli maama wange ate netutuuka ewaka n'onkuba emizibu oba n'onkubira mu maaso g'oyo omuntu n'onswazaswaza just ndooza engeri gye babagunjulangamu nga mwagala kwewaggula kubeera nga muli b'amaanyi kati n'ekirala senyiza gamba nti abazadde singa oba olaba omwana wo nti alina ekintu kyakoze nga kibi omutuuza n'oyogera naye okusinga lo n'omukuba embooko tezigunjula abaana b'edda mwali mugunjuka na miggo ate kati singa twali tugunjuka na miggo singa nange nnagunjuka naye nze taata wange nga yali mukambwe yegwe wali omwana omugye mukankubuulire nze nga basobola okukuba ebyo byogambye bye baakukuba ate ne bantwala ne ku ssomero ku assembly ku parade ne bannyongera nga siina nakyensobola kwogera saali mujeemu naye omwana bw'omucunya ennyo atuuka neyeekyawa baakucunya tombuulidde baakucunya no kati gwe bwe bakuba ng'olaba kale mulimu ekintu ekyangu ng'omwana osobola omutuuza n'omugamba olaba ekintu kye bweki tekyokola si kirungi n'omubulirira asobola okutegeera ne bw'omukuba aba alabira ddala ng'omucunya kimuleetera endowooza lwaki sivaawo ndaba nsobola okukola kino nemba bwe nti kati nze mukuva ewaka nalina omuwala yali neiba waffe nga yakola karaoke. Excuse me, can I have some serviettes please? Thank you. Ng'akola karaoke omuwala n'angamba tufuna emitwalo 5 buli lunaku nembalamu wano ewaka banzigunda eri gye ngenda wenda funa 5 nembalamu omwezi mbamu ssente mmeka obwo obugagga nensiwa ebintu byange bulungi nnyo paka makindye mwawusi
eya karaoke ntandika kuba ndongo mouse namalawo emyezi gyali 3 nabo nembewaggulako nempangisa ntandika otambuza obulamu bwento nga bampita omwomu. Thank you. Bwe batyo. Ndabye ng'ofa. Akabuto mama kali munda. Ndabye ng'okatambaala. Ninga abakweyo ku gunjo gira kusaako. Asa toyina makeup. Newo kazingamu bwoti. Kati nimala neŋŋamba owaayi. Kantandika obulamu obwange. Bwento siddanga waka. Paka kati. Njiriba. Ate mmanyi nja kuwangula kuba kati wempi. Nja wangula. Insha Allah. Ndaba kati wasazeewo zaalayo ne ku mwana. Kati lwaki wasazeewo okuzaalayo ku mwana okooye okuyiriba? Omusajja yali anziso ne yanfumita nfe nga sirina mwana. Ne weekuba mutima. Emboozi y'omusajja oyo yali etya? Emboozi y'omwami twadetingira ku WhatsApp. Enamba yange yagijja mu group bagiyita hookup. Mubeeramu abawala abakola omulimu bwe gutyo naye nga bakolera ku internet. Omusajja nga ajjamu enamba nga tubeera twogera ku WhatsApp, musabye ebifaananyi abisindise. Nange mwesize. Kati lunaku lwali lwakubiri 2023 Desemba nga 14 nampita. Yampita sawa nga 5. Olunaku lwali lwakubiri omwaka ki? 2023 Desemba. Nampita nangamba jangu ndi ku PTC nga tuli ku WhatsApp tuchatinga. PTC yebulenga angamba ndi ku PTC jangu ogenda okunsanga ndi mukunywa mukakunywa kange. Ngamba oko genda kumpa sente mmeka kubanze byange biba bya business. Sikudatinga nga toli bba wange nga toyogedde nange sente zogenda kumpa. Ngamba ngenda kola emitwalo 5 ngamba sizikolera ndi mu 3. Ngamba kuwa emitwalo 10 amugamba sisobola. Paka nga tuteesa ngamba ngenda kuwa emitwalo 2. Ani mongo ogiseera mitwalo 3. Olaba ekyo ky'oba ogenda okuwa munno nedda kisinziira bwe weetwala mu bwe weetwala ati siwasa ne mmanya nti ndeseza akameze wiiki mitwalo 3 nga neeja vaana bangololera buli omu aba alina naye nga bazikuwa ejja 3 kyobola abakugjamu amaaso baba tebazirina ate nga bakwagala. Naye nga bazikuwa nyumiza ekiso nga mugamba mitwalo 2 nga ngamba kale ekisoke jangu nga mugamba naye gwagenda osasula transport nangamba ya nenyambala bulungi nengenda kukubo nefuna owa boda ne boogera ku ssimu ne bateesa gumu kitundu nange nenyambala nengenda naye mba ngenda ndi ku boda nangamba naye siinaako airtime jamu nga tukozesa WhatsApp nga tuchatinga. Ogamba kati ono atalinaako airtime agenda kunsasula ziriwo. Nengamba waayi sanga talinaako nemugamba nze nnyinako ngenda kukubira kuba nze airtime tagwa ku ssimu manyi ye bizinensi yange. Era nga ngenda mukubira nagenda n'akasimu akatono nennene kati nze we mba ntambula ennene sigissa mu bbaaga esimu ennene sigiteeka mu bbaaga ate sigikwata mu ngalo ngiteeka either side wano oba mu kifo ekirala kyonna naye nga sigitadde mu nsawo. Bwe namutuukako nga ndaba nina akasimu akatono yajjayo sente nnyingi bando yatolako namuwa emitwalo 2 kati owa boda namugamba sina change namugamba okay it's okay genda ya mama afunye omugagga agenda kumpa sente sana ndituukeyo nangamba n'abiri matono ngenda kwongera kumbe kakodyoke sente abeera nazo naye nga asikiririzaako bawala yali nga mutemu nga mubbi ng'akuyise kubbako ki ayita abawala n'abalepinga
baba takurepinze nakufumita nakutwalako simu baaga gye gyali emirimu gye. Naye mbusawo nga mubaamu ssente ate kati mubaamu zemma nnonye ssente oba abamu abalowooza kale newe manyinamu sisobola beeramu na ssente zisuka 10,000 newe manyinamu naye nti kati ye simanyi ye we yalinga akibala kuba bwe bamubuuza nga bamaze omukwata yagamba nze ndi munyiivu eri abakyala ndi munyiivu nnyo nyinako obusungu bungi ku bakyala ng'agamba abakyala bamukola ki ensonga teyagiwa naye agamba alina omukyala eyamuyisa obubi. mwabamenya emitima gy'abakazi ndowooza olaba gye mutuusizza abasajja wuuyo atandise fumita abakazi abasalamu ekya July nakisuula mu myala kati ngagamba waliwo n'omuwala omulala bamuyita Eziti Mbabazi ali saidi z'Entinda oyo naye yamukozesa ye nno ye yamulya yamurepinga n'atwala engoye n'atwala n'ebbaaga n'amusala ne wano. kati Mbabazi yaddayo ng'ali bukunya era yasaba wa boda yamuwa jaketi namuyamba n'ayambala n'amuvuga wano mukudduka ataasa obulamu yadduka talina ngoye yadduka talina wa boda yamutasa n'amuwa jaketi ne ssente yazijja wako ezamusasula naye mukwano ng'omulimu gulabika ng'omuzibu ogwo lwaki tomuguvaamu? nze sikyakola delivery sikyakola delivery wakita nakivaako ekyo sikyakola delivery kati omwami we musinkana nawo omusajja 2,000 owa boda nga wa boda amaze omugamba talina balance wa boda n'amugamba kuba nali maze omugamba ne mugamba omuntu gwe ngendo datinga simumanyi tubadde twogera bwogezi ku WhatsApp naye nyina ekifaananyi kye kati mbadde njagala bw'oba oti bwe tuba tumutuuseeko tutuukire eddala w'abeera olabewo owa boda bwe yamugamba mbadde nsaba mbatuuse mukama wange we mugenda ositula n'amugamba it's okay emmotoka yange nagipakinze nawali ate mbadde nkyalina n'obwokunywa wali eri mu PTC so genda kasita ali okay tomulabye nti atuuse nze ali naye kuno bammanyi nze Simon kuno kona bammanyi awo ku PTC ntuuka ne mbagamba musituke Gabati wayogera nti ku PTC bamumanyi nnyo kale ngate musajja wabuvunaanyizibwa ngenda kuwa ebifaananyi vidiyo ze ngenda zikuwa nga musajja olaba abeera smart ayambala makooti bw'oba onoomusinkana ekiro yali ndowooza aliko sitaani omwoyo omubi gwamwambala simanyi kubanga Nishali Makindye naze namba bonowo baagala abawala nja bakuwa be yatuusako abamu abaatuukira ddala mpaka ku kkooti nga nabo baagala kugulawo misango ne babagamba lwakuba nti bo tebaddukirawo tebaalooperawo ki ekyabatiisa bw'aba akufumise atwala essimu yo oba togenda sigaza connection ye atwala essimu yo atwala baaga kati ennamba ye bw'oba wadde musiru nga yasigaddemu eyo essimu gye mwadde mukyatingirako oba tosigaza nnamba ye nange ekyantaasa kusigaza ssimu kubanga singa yagitwala osanga saani mufunye kuba nze nasharinga busharinzi bifaananyi nabu audio sasharinga nnamba ye kusharingira sisita wange nga ndi mukuva ewaka kati mba mutuuseeko ngamba jayo essimu okubire sisita wo omugamba otuuse bulungi ng'olwa boda atuleesa andeesa amaze okgenda mugamba tugende nja mukubira nga tutuuse ku hotero gye wasasudde tugende nja mukubira nga tutuuse ku hotero ko ye kaale kasita ntuuse bulungi naye kati omuntu bwakukubira n'akugamba nti ndeetera delivery omuntu tomumanyi tomulabangako tomanyi awunya atya tomanyi bimuliko oba totya bw'osanga ekizike anti oba oti era abawala abasinga oba mutima gwakaluba nkimanyi abawala abasinga bangi ababiyitamu naye nga tebasobola kuvaayo ne boogera nga batya agamba banandaba batya n'abeerawo nga kimuluma omusajja gundi yankola kino bangi be babikoze naye nga basirisi tebasobola kwogera
kyovola ab'ekyawadde abasinga obungi. Omuwala asoosirika n'agamba sijja kyogera kankibeereko nkimire. Nsirika oba nfanfe. Lwaki ate okuswala? Naye gwe otya okuswala gwe tomanyi ki ky'oba okwekerera. Abantu bwe batyo bangi bayisa bubi abaana ab'obuwala. Abasajja. Ate nga be babayita nga babeetaaga. Lwaki oba okola ekyekintu bwe kityo? Nga mugenda waka muvudde mu bbaala. Ate twatuuka ne ku bbaala saagendayo yaŋŋamba ku bbaala kati mbadde mmaliriza tugende bugenzi mpulira nkooye. Nga tutambula tuba tutambula waliwo wa bode yatuyitako. Teyalina mmotoka? Emmotoka yaŋŋamba agipaakinze mu paakingi naŋŋamba naye hoteero gye nasasudde eteri wala nnyo tutambulewo tutuukewo. Kibatambuza bannaye newe wabeera ddakiika emu nze tontambuza. Nze engeri gye nalaba ku ssente ate nga ndaba omusajja abuvunaanyizibwa awunya bulungi ne ŋŋamba bannange okikubye nfunye omusajja nga ndi free nnyo nga ne bw'ojja n'omukwatako nkugamba bannaaye gwe olabika oli mubbi nja kukuba omaye okulaba ssente. Nasikayo bando nasikako ak'ebiri n'akawo wa boda ni mwavu sinaadde 10 ne wakandeseeyo 5. Nansi sigenda basa byebyo nge wakandeseeyo nkumyeza mpeddemu. Omanyi lwaki gambye eky'emmotoka abantu abasinga omutegerera ku mmotoka ye na simu ye. Esimu yalina ya bbeeyi. Oyingira mu mmotoka y'omuntu nga yiye ebintu ebisinga bibaamu mu mmotoka oba osobola okutegeera nti ono kigozi ali bw'ati. Abantu abasinga batambula n'engoye zaabwe batambula n'engatto. Kati nze oyinza okubeera mu butu ng'olowooza ntunda ngatto. Okitegeera? Kati nze omuntu gw'otamanyi first time olaba enamba plate yo gikwate. Anti yaŋŋamba emmotoka eri mu paakingi ate nga nange nkiraba obwedda ali mu bbaala naye nga yali tanywedde. Ate olina just pitisa agikozesa nga password. Kyemmanyi balaka nabo baali tebamumanyi naye agikozesa nga password nti emanyikiddwa. Tusegeera tuba tutambula owa boda atuyitako abuuza owa boda yali aweesa abavubuka yali muvubuka sina musajja mukulu ng'aweesa abavubuka abalala 3 emabega. Abuuza goyo babuuza abavubuka abali batudde emabega goyo omutwalawa ngamba bano nno baleka bamumanya aleka mugaga wa katundu agambye amanyikiddwa kuno nga mugamba nkubulire bebi abo babbi bayaaye kati simayo oba baali bambuusa oba baali banne bayinza obba edda nga baali bamumanyiko ebibi nga bambuusa oba nga baali banne ne sibawabudde. Nze mwenyini ne ŋŋamba omwami tugende wali kabaala ndaba kagule tambukeeyo tulabe kibakola. Owa boda apaakinga piki nga abasatu bavaako owa boda asigala ku piki nga bajja era batuyitako ku kabaala kwe twali tugenzeeko. Ababiri bayimirira bamwetegereza bati omu ayita agenda nga kawunta nga nabo bavaawo bagenda mu maaso. Kati bwe bagendako mu maaso kabaala nga mugamba tukirire wali ku kkubo tufune boda bano babbi. Nze mwenyini nze yayimiriza boda owa boda n'amugamba alina agenda mutwalirawo 10,000 we yali amugambye era ekifo kye yamulagirira tekyali kyawala. Eyo distance ebeera nnene ku muntu alina emmotoka kankubuulire omuntu alina emmotoka naye ngolooza waali wala nga ne woolaba kaŋŋambe nga wa nga bw'onoogamba ku paakingi ki. Kati kankugamba no omusajja yali alina kyabala. Ngereze nga kifo ki njagala abatulaba mbawe ekifaananyi mbasigire ekifaananyi nga bw'onoogamba nti wali eri ku Oasis Mall oba nga bw'onoogamba ebigogo ku geemu oyagala kugenda ku Cafe Javas naye ng'oyagala okukozesa ku banka eri waggulu eya Stanbic. Owulira nga just n'okutambula okuva eri okugenda wali ku ATM owulirira ddala obuzibu oba oyagala ovugewo. Abantu abasinga abayina emmotoka nga tuli nnyo wa boda nga mugamba isooke ngenda zikuwa naye luba 10,000 nga tuli nnyo wa boda owa boda yavuga ku kantu katini nnyo
n'ava ku kkubo n'addako munda naye bwe yatuteeka ng'era osigala olaba ku maini. Oboda n'amugambya namugirayo omutwalo gwe yamuwa n'amugamba sirina change. Bamugamba sirina change nga mugamba gutwale. Oyo yali wa boda we. N'owange yasigaza balance. Just ako yakakozesanga okukakasa omuntu obeere comfortable. Nga mubuuza lwaki tatutosiza ng'agamba sitaakwagala nnyo bantu kulaba wengenda sula naddala aba boda. Agamba ebiseera ebisinga abagagga tebaagala kumanya muntu mumanya wabagenda sula. Nanguma olwanengeza hotero gye tugendako yiri wali. Ng'olaba nga waaka bulungi. Amugamba kale tuba tutambula wa boda atuusenga ku maini nga ngamba njagala fuka. Namugamba naye ogambye tutuuse tugenda wali. Namugamba ogambye tutuuse tugenda wali tugenda ofuke wali nga ngamba bebi nawe obwedda ni mukunywa mwenge nawe okiraba okimanyi omuntu anywedde omwenge aba afuka nnyo. Koze ekisoke nga nyimirira mutunulya bwe nti nga naye ayimirira ng'agaana okugyayo akantu kofuka. Ngamba wali oyagala okalabe nga kafuka. Ngamba osanga awulidde ensonyi nga ntambula neeyongerako mu maaso. Bwe neeyongerako mu maaso nasikamu ebigere ng'okubaana ne wali mu tebo nga nyimirira nga ntunula eri ng'afuka ng'amaliriza agenda okiwuka ng'amaliriza ali mu kutambula ajja. Ng'ajja nkwata ku mukono ati nga tutambula ng'era okubaana eno ne wali mu kisenge nendola abankwata muno mu bulago. Samwana naawe gwe ng'oyakira mu kkubo. Lwaki tolinze ne tutuuka nga nze mmanyi ali mu kuzannya. Kumba kutembadde. Nga ngamba leeta buli kimu ky'oyina. Nga mugamba naye gwampise lwaki okola ebyo ebintu lwaki oli mu kuzannya katembo y'ow'essiru. Nendola nga asikayo ekisaati. Nga kiwanvu. Era ye n'abamawulire abamukwata baakisigaza. Bakwata vidiyo ako ekiso kye bamusanga naye. Kuba bamutega muwala omukwata. N'omuwala n'agenda ng'ageza omudeetinga nga nze bwe nagenda kye twamukola omukwata. Yasikayo ekiso n'akikola ati nga kyaka kitemagana kiti. Ne ngamba nfudde n'enkuba endulu wala n'aleeta ayagala kunfumita wano nankwasa wano bwe wati era nakubawo 3. Nga kwata embadiya. Nga nkwata embadiya bwanfumita ekiso yali agala kunfumita wano kati guno omukono nga ngukola bwe nti. Nga olowooza byakusaaga. Nali manyi kyaba yakusaaga. Bwanfumita wano eno nga ngamba nali siriya. Mwali ludda wa? Eyo Bulenga Kasese. Mu hoteri nga gyakujja. Ate mu hoteri twatuuka. Mwali mulengera nnengere. Jjukira amaze okuŋŋamba njagala fuka. Ebyo ebiseera wakugamba nti njagala fuka wajjirayo akaso. Kyovala wamutunulira yali tayagala akulabe nga akajjayo. Nayimirira ne nninda nga ndaba tajjayo ko nze kawulira ensonyi. Kumbe ekyo kyakozesa kuba ne bali bamukwata bagenda omukebera ng'akiina wano. Naye gwe ng'oli mwana muto. Lwaki weeteeka mu bintu bino eby'abakazi abakadde ennyo abaakulooka? Kati bwe mwesikamu nti nziruke nga nfumita eno mu mugongo. Ng'amala ebifaananyi bye wandaza ekikulu ekyokuteyagala musaayi n'alibiraza abantu. Kisegera n'ekya plasita aba takyagala. Okiina ekya plasita? Wabintadeddeko? Ekyenakuteerako nga ebifaananyi sakusibidde ebifaananyi nga basibyewo. Nabadde ndabamu omusaayi nga ntyo bibi kulanze ntyo omusaayi. Saakuwa bya musaayi. Bakuwa essimu ebiseera ebyo gye nalina nayo yali ekwata bubi. Bwetyo. Abalungi abatulaba ku HK Media ndi ne Panado w'abakyala. Kino bwe kiti baba bakigaana. Ekyo kyekiso kye yakufumita mu mugongo. Kye yanfumita mu mugongo n'ekikoona ku mawuggwe. Kalyoke bannongoose. Byebyo bye wampeereza? Bye bino bye nakuweereza. Then kati eby'omusaayi. Bw'oti bwe wali oyambadde tondaga bya musaayi. Bw'oti bwe wali oyambadde? Nedda just nti wano baali bannongoosa. Kati jjukira olwo oba toyambadde.
mu ddwaliro. Gwenga olabye ebizibu lwaki bino ebintu tobivaamu? Toyina liiso wuyo bakufumise maada olinda bakutte tebajja kunsta naye kati akuyambe. njagala kulaga njagala kulaga wanene vidiyo anaye mmalamu besimu yono omwana muyinza okwerolera omwana wuno aliko essimu obedda simanyi nti olaba nayo okukundaga nedda ndi kunoonya buvidiyo buli. omanyi noli mukwano gwange mbadde njogera naye agambye nagamba naye omuwala nga muto bulijjo batugamba kakadde. oli mwana muto lwaki tova mu bintu bino mwana gwe? naye ngenda biva yangu okunyumiza emboozi y'omusajja onyumiza engeri eriiso lyo gye lyavaamu onzizeeyo ku ngeri gye watoloka ewaka okuyingira ebbala okutandika okukola emirimu gino. kati kano keeka okunnongoosa. kansindikire wabiteeka ne ku TikTok? Nabiteekayo era gye nabijja kubanga essimu erabamala ne banzijamu obudomola buno bubiri obw'omusaayi nga bwokalaba wadde tekalabika bulungi nnyo naye bwali bubiri nga bujjudde n'akamazzi naye nga yanfumita leero enkeera okwera saa 12 yanfumita kiro saa 8 kuba namudeetinga saa 7 kati ebyo byonna okubaawo okutuuka mu ddwaliro zali saa nga 8 ogw'ekiro naye enkeera okwera saa 12 mu kakiriniki gye nnali nga bwonkwatako nga bonoddira amazzi n'ogateeka mu kaveera nga bamaze okuntunga nga bwe nnakulaze n'ogateeka mu kaveera naye ng'omusawo alaba ngejja ng'abuuza ono ng'ali mu gejja bugezi n'okatuuza wansi ku tererozi n'obeera ng'okakoonako nga kazina nga n'omubiri gwange bwe guzina. kati njagala okutegeera wava otya mu mikono gya gaayo oyo okutuuka okubira poliisi n'abantu okujja okutaasa? kati okuva mu gaaya anfumise ekiseeno mu mugongo akisiseemu yadduka atutte ebbaaga amanyi mwe muli n'essimu yatwala bbaaga yange bwe yasika bbaaga nadduka n'akasooke teyakandekaamu ndowooza taleka bujulizi ng'agenda n'akasooke agenda n'ebbaaga yange wabula yali ayamuka nga mugamba gwenze gobbye tebanziba newe buli wadde nja kufuna ng'oli awo opookya nga ndi mukuleekaana kati nsigala ndeekaana adduse amaze oweta nga ŋŋamba hajja tuuka eri talaba ssimu mu bbaaga dda mmalirize nga njasama wano kanziruke ngende wali ku hotero ndaba yiri wali gyaŋŋambye mpitaasi kalya ntaasi okutuukawo nga hotero nga kasomero kapya tekabangamu na muntu bagaddewo batica nga waggale tewabangawo wadde asikaali. essomero teribeera na asikaali alikuuma bali abaana ebiseera ebyo tebasoma Desemba nga 14 bali basoma kweri bali tebasoma kale ne baba basoma akasomero kale kakaali kapya kuba tewali muntu yenna kuba nakuba okumala eddakiika nga 5 nga ate omusayi gumpitamu nnyo nentuuka okuba nga mpulira ntandise okufuna ekifuba nga bwe nkolola eno omuka tegutuuka we namanyira nti anfunise nnyo ningamba kanziruke nfuna abanyama nga bwe nkolola owulira eno kyekigira ng'omuka guyita eno ng'ekiwundo omuka guyita eno mu mugongo bw'oba okolola eno ng'eno owulira bw'obulumi wali tobuwulira essaawa eyo bwe baba bakakufumita oba towulirirawo bulumi oba mukutya essaawa eyo kati nzera saawulira nnyo bulumi kati we nakakasiza nti ekiso kituuse wala nga mpulira eno bwe mba nkolola omuka tegujja eno wabula guyita eno akufumita nnyo maada nenziruka ngenda okudduka era bwe nadduka nempita bwe nti mu lukuubo abamawulire era bakwatawo wo kuba nabalambuzaawo yonna ne balabayo akuba baagaana ebimu bimpa tebajja bireeta mu kooti nempita mu lukuubo wano waliwo ekikomera ng'oli yasiba takalye kino kikomera kya ssomero nayita mu kikuubo nga kiwanvu naye nga sitya nagamba singa aba yeetooloola ne twegwako mu maaso
Nenziruka nengamba wensanga ennyumba ey'okwebakamu benkonkona. Era we naggukira ngenda otunula eno nga waliwo ennyumba ey'amaka nagenda nakuba oluggi. Nga ndeekaana munyambe nnyo. Omukazi najja n'akuba kateni n'alingiza mu ddirisa nambuza kiki nakyuka bukyusi bwe nti nemugamba nfa omubbi anfumise. Saamugamba nti bbaawa nga nfumise, namugamba omubbi anfumise. Oyo teyali bbaawo. Yali namugamba wali mugaye saamugamba kasitoma, namugamba omubbi anfumise. Najja nantaasa kwe kuntwale wa kyamani n'abagamba mumudduse mu kiriniki wali ekyo yakuyamba ne banzirusa mu kiriniki anti yalaba omusayi nga mungi kubanga bagenda okuntuusa wa kyamani okunzija wa kyamani nga sikyasobola ttambula bansitula busituzi paka ku kiriniki. Naye gwomanyi nti nabeera yakufumita ku mukono ki wano emabega eno yanfumita side one. Singa yakufumita ku mukono guliko omutima yali ajja kufumita omutima. Yanfumita wano bwe wati kuno ogwadde ndowooza kwe kyakwata nga nkola ki omusajja wuuno saagala olabe ebintu byange. Simuyonze yamazeeko dda pulaani munnange omusajja wuuyo. Naye naawe omusajja omugagga oba omulaba oyo mugagga. No, wano yali aludde ku poliisi ng'ebibiri bisenyuuse. Tulyoke tumutwala atutwala ewaka. Negwe ng'omanyi bw'omusanga ekiro ng'awunya bulungi ng'ayambadde amakooti asabudde. Nsindikire. Ngenda bikuwa byonna ogenda londa. Bannange nze essimu yono bannaye abaana ab'obuwala nga mulina amasimu fe tuli mu nsi ki? Mbijja mu gulupu gaalo feka abasigalira. Naye naawe ng'okonkona mukazi ng'oyingira. Nga saayingira yayita batabani be mukyala yali mukulu bairawe njanzireyoko mulabe nakobambe mwebaze nawano osobola omwebaza tomanya ka vidiyo ayinza okukola bannaye simumanyi manya tomumanyi naye oyinza ogamba omukadde omukyala eyantaasa bambi ng'obeera kasesa eyantaasa nga bamaze okunfumita n'owonya obulamu bwange nkwebaza webale nnyo webalire ddala wanudde nja kujja nkulabeeko ekirungi mmanyiwe waka. Naye gwe guno omulimu gujja kutta bw'oteegendereze kati naye zingamba wali kitadde tukyakola delivery kati bakiraya nti abajja ate bawe kati tetukyakola ebyo tuyita bisi bakiraya nti otidde igwe tetukyabikola olaba oli mama kali munda naye edda luli kwetimba eritiriti ku gundi ku feesi. Naye kati tetukyabikola kati sikyaswasinkana musajja wuwe kuleka nga azze ku sipa yange aye ku sipa yange tosobola kunkolerako kintu tolina buyinza tandi. Kati wakola ne sipa abantu be bajja ku delivery mu kifo gwe bebekola delivery najja nafuna service mwala gwasima yamukolako n'agenda. Kati ate yebeera sipa yo guest house sipa nanti kati waliwo ajja ng'ayagala massage yeka. Kati waliwo abajja nga baagala massage ne wabaawo ajja nga ye tayagala massage. Genda amaaso n'emboozi zizaayo. Waliwo ajja nga tayagala massage naawe obimanyi. Siina kye mmanyi nze sigendangayo. Tompayiza tonteeka mu bintu by'omuzafalu. Nkuleese wano obinnyumiza ate ngamba mbimanyi sibimanyi. Obimanyi. Sibimanyi. Nze sipa ze ngenda muteziri bwezityo. Entuuka mu ddwaliro naye omusawo yagamba ne waliwo ne gwe baaleeta gwe baakaleeta nga bbiri nga naye afumitiddwa ate nga naye aveeyo kyekimu. Nagamba buzibu buvaawa nga nkwata essimu yange mbalaga ekifaananyi ne audio ekyomusajja mbawe ne namba kusindikidde ku WhatsApp nga yabijjeeyo yabideletinze
delete for everyone. Aha, kati ye yali amanyi ndi musiru sabisigaza kumbe nabisindikira sister wange nga sinnamusisinkana. For security Nadira audio purposes. nenjisindikira sister wange. Nenzirira n'ekifaananyi nekisindikira sister wange. Nemugamba oyo ye muntu gwengenzo sinkana. Oleme kugwa mu bizibu. Nga bifaananyi yabijeeyo essimu azijjeeko. Yamala wiiki ng'emu nazzaako amasimu ge. Nange bwe nadda engulu nali nkyalina nsambya nenkuba ku simu ye nga kweri nga nkyali kirudde kuba gye bannongooseza. Abasawo bagamba bakulongoosa obadde ki? Omusayi gwali mawugwe n'amazzi nga kyekindeetera kuba baŋŋamba singa yamala ennaku nga 2 nga tannantwala sisita wange nandifudde. Kuba bwe natuuka bwe nti twalina omuntu gwe twasangamu nga balina omulongoosa bamugamba musooke mulindeko oyo nga bamaze okuntuusa mu ddwaliro. Ko gwe kwegamba kanneezaalireyo akaana kati akaana ko wakazaala mwana gyali omumanyi naye akumanyi gyali n'akaana kaakamanyi nti gwokayina. Mwana wange naye nga gyali tompereza bingi nnyo 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 ndaba otaddeko nga 40. no genda londamu bideleting. Okay. Kati ye tata w'omwana amumanyi akimanyi nti ono Jemima wange akimanyi nti gye ndi naye omwana wange. Omwana tomutwaleko mu kika kyabwe. Mwana wange bamutuuma erinnya bamubuusebuuse naye wange nze wozaala ewaffe bannaye beera ready okubuusabuusa omwana nga njakala abaana ab'abaganda bange. Bebyo ng'ebifaananyi abijeeyo ngenda okuba kusimye nga kweri era bwe yakwata namugamba nze Sharifa Mukono nga saagala mugamba mannya gange. Kasambwa nze Sharifa Mukono mbadde njala kudeetingako. Ate ye yeebuuza nti gwe ennamba ogijjeewa? Na kasayambuze ennamba nga sigiina mu ssimu yange ne mugamba twerabira ku intaneti. N'ategeera nensigaza ennamba yo n'abantu bangi ku intaneti nemujjako saddamu kuba ne layini nenjijjako. Kati kwe kwata waliwo omuvubuka bamuyita Babayaga ayambako abakyala baba bafunye obuzibu bwe butyo. Nangamba ngenda kufunira abantu abajja omukwata. Tuwe namba, tuwe audios, otuwe n'ekifaananyi. Nzikwata nembibawa. Nabibawa mu nnaku nga 2-3 nga bamukutte. Yanfumita nga 14 Desemba ne bamukwata nga 27 Desemba. Wayitawo kennaku. Wayitawo kennaku. Ate era ekyayisawo ennaku nti nasooka kulinda nve ku kitanda yoke nzigulewo omusango. Baana neno nga bakanfumita nga siso agenda na muddwa omukutikuwa ku poliisi nga nina sooka ddwaliro. Ng'oli mu mbeera mbi. Ndi mu mbeera mbi. Kati oyo omukyala gwasabira obwenkanya. Mbadde nkyakugamba Nisha ye yamukozeseza ku malaalo. Mukwano gwo? Sitali mukwano gwange nange namulabako olwo nga tumaze omukwata amaze omupositinga bannoonyeza. Nga buli omu avaayo agamba nange yankola kino nze yankola kino. Naye ye yakugamba ati emboozi ye. Era naye yamusinkana nga nzi bejja mu gurupu. Nagenda namusinkana era naye yabinyumya era kuba n'abasajja abamukwata nga weebali. Wamukwata ka video nga abinyumya? Omuwala ono omulenzi omuwala ye yanyumya naye ate ye bwe twamutuukako omuwala ng'abimubuuza ye yamwegaana. Kati nze teyanneegaana lwa nsonga nalina buli kimu. Ebifaananyi bye nalina ebifaananyi bye nalina amaloboozi ge ate nga nina n'obukakafu. Kuba bamugamba ono woomwegaana ennamba yo yagijjeewa. Naye kati oli yamwegaana n'agamba oyo simumanyi simulaba nga nako aleeta obujulizi oba mmanyi. Kati oyo Nisha ye yakunyumiza nti omusajja ye yagamba yatugamba yamuyita we yamusinkana yamugamba tugenda wange. Namugamba tugenda wange naye nazimba sibeera ku maini naye jja tugende tutambulewo.
ne batambula ne bagenda agenda olaba bavudde ku kkubo beeyongera munda bavudde ku kakuba akabajje ku main ate amuwesaako munda amubuuze no nga tiri bantu kamwefuulirira wamuwalula mpaka ku malaala amugamba kati esaawo leeta buli kimu ky'olina ate mmala kulya kamutaddeko ekisaati naye oli okutya okungi teyakuba nduulu yamugamba bugambi nkola buli kimu ky'oyagala ogende nayo ndekera obulamu namukozesa bwe yamala omukozesa ye ngenda kuwa ennamba ye ngenda kumukubira babayaga nkuwa ennamba ye naye akuwa story nembabaza ajja kuwa story kuba bo bakkiriza okubeerawo tebatya kuswala naye abasinga batya okuswala bayogera wano eno nga bakamukwata naye babagamba ate mujje mwogere mubeeko bye mwogera mawulire ne batya ne bagamba etutyo sala tina family naye kati maama ng'oludde ekyajjula yino kiteeka bulala okukitimba ku mutimbagano lwaki tokibikkako mu ngoye baŋŋamba nti obeera ku live nga bweyambudde bwennabudde balimba n'omuwala she looks very innocent balimba naye simanyi kimukozesa mbiri zino mmyufu omuwala simanyi why do you do red hair lwaki okola enviiri bweziti kyenjagala style yo kale kati edda nali nga nsiba kala nyingi bansonga nali black nze njagala nnyo okubanga njaka njagala omuntu nanengera nagamba uyo oyagala nnyo okuba ow'enjawulo njagala nnyo beera ow'enjawulo omuwala bwe yamukozesa ng'amala omukozesa ng'amugyako essimu amugyako baaga atutte engoye ze atutte nikamulesa ali bwerere bute kyokka omuwala ali ku malaalo addusa agenzi omuwala talina watandikira kutandika kunoonya mwami essimu agitutte namba tagirina era yamugyako engoye n'amuleka ku malaalo omanyi nti n'abantu basobola okujja ne bakuba endulu nga bagamba omusezi ng'obagamba oli musezi nanti kati ye yakikozesanga oleme kuleekaana nnyo kuba nduulu nga tannabulirayo gay yali very heartless oyo nga bwatyo bwakola era ngenda nga bwe njikuwadde story naye bwagenda ogikuwa kamala okubira babayaga malirize tumalirize nedda ogenda mukubira oluvannyuma kansabe mukama neme kwerabira atuwe ennamba kubanga atuwe ennamba zaabwe then go bakubire kubagenda nabo kuwa story nga bwe zaali n'embabazi yamukozesa ye teyamutwala malaalo naye era yamutwala waali kasiko yakugamba nti just yamukozesezaawo kubijja oba yamulaalo ku malaalo g'omuntu waggulu ku malaalo kwennyini kwe yamwebasa n'eddalo yaliraga abamawulire aba NBS kyenjogera mazima kino kikambwe omayiga namalaalo ge bazima agali begati agatalazo kwe yamwebasa namulirawo namukozesa namugyako engoye namugyako essimu namugyako baaga n'ennika n'agitwala ekyo nno kiba kibonerezo omwana nasigala ng'ali bwereere okimanyi nti ekyo kibonerezo okuva ewa Katonda era mu buvidiyo bwe nkusindikidde omuwala ono mwali ng'ayogera kamukulageko wano mu bifaananyi oyo omusajja abadde ng'akola ebikolobero kubanga we twagenda awo we nabalaga ab'okatundu bagamba kale awo guno omwaka twakajjawo emirambo gy'abawala ebiri mu guno omwaka ng'ate gyonna gifumitiddwa kitegeeza bw'otafuna ng'akuyamba omusayi bwe gukuyitamu ennyo akufumita n'akuleka ng'okyaleekaana kati omusayi bwe gukuyitamu ennyo ojjukira ekiddako kuba kufa kati bw'otafuna akuyamba ate wali ne bw'okuba endulu ng'oli awo mu kafo kennyini we yanfumitira tolina akuyamba naye ng'ate olaba layiti oba mu kafo ako teri bantu bannaye omwana omuwala ndi naye wano mumumanyi nga panado w'abakyala extra w'abaami extra era ng'alabikidde mu butambi obw'enjawulo ng'ali ku kabangali ya poliisi lwa nsonga z'abasajja
nzijukira ne kubukedde bamukwata siza abasajja naawe nsonga zaaki abiri byali bya luyimba kuyimba luyimba lwa Buseego tebali lwa Buseego byali bitya kale kuyimba luyimba lwa Buseego ndoza olabye naye ebyo byaggwa kuba kati navaayo kati oli mulalamu happy 2025 I'm happy that you're pregnant kusanyukiddeko nange nsanyusa okubeera maama it is amazing abantu nga banvuma ogenda kulaba ogenda zaala kaki ogenda zaala kamalaya ne banaye nyongera bategeeza nti ate omwana owange ajja kubeera wa mugaso nnyo eri eggwanga tajja kubanga nze nnyina amina kubanga byemuseemu nja kuwumbawumba nnyo omwana wange aleme kubanga nze naye nga nkuutira abaana b'obuwala abakola delivery tosisinkana mwami bw'omugye ku social media tomumanyi n'omudeetinga kiro ne bwebuba misana kiri dangerous mbadde manyi ogenda kubagamba bave ku deri babiveemu kati bwana abivaamu nga talina kyakulya ali eki bajje ku ekike media abantu babasondere capital olaba sipa yo nga yo simbi era terina buzibu sipa kisinzira gw'ogikoze otya terina buzibu kuba ne bobeera gwe nojja n'otuuka wali eri n'osanga nga ne bwe mba siriwo tosasangawo lyesitaza abawala babeera bambadde bulungi babeera smart tewaliwo ngawo obuzibu naye ojja okola ekitongole ekyaba neeko nga gwekikulira ng'ojja abantu mu bwaneeko ng'obakolera zi bizinesi abantu bajja kuwa ssente bwenfuna nkwatako nkisobola kubanga era olwedde abaana bembeera nabo bebana abaana b'obuwala ng'abadde anyigiriziddwa talina wabeera nomita nomuganja ng'obeere wano naye nga bw'akola emirimu egyo webeera happy ending alina ogikola anti bw'aba tayagala tasaaba nga tayagala kuba naye sente aba azeetaaga awo sente aba akeetaaga nedda abawala abasinga abakola gino emirimu ebeera mbeera ng'emunyigiriza kati ogenda n'omufuna nga n'ekyokulya kibadde kimubula kati nga mu butuufu azze alaba asobola okukolawo ku kasente ke n'avaawo neyeeyiiya n'akola ebirala kiraba si buli akola omulimu gw'obwamalaya nti aba ayagala batono ababikola nga baagala abasinga babikola lwa mbeera kyo nkikugamba tasaa kugamba nti mbeera ye buzaabuza nti ali bulungi naye bakikola lwa mbeera ulira gwe weegomba nnyo n'osinkana omuntu nga tobeerangako naye nakukozesa sakasi kibi ekiraba bakikola lwa mbeera naye ate olw'embeera nga kyolina okukola obeerewo ofune ekyokulya obeereko bulungi eri abagamba lwaki temugenda ne mutambuza emmere tosobola tambuza mmere emirimu gya woteeri ng'otambuza mmere tosobola kuba ng'osasulako ennyumba tosobola weererako baana tosobola kwambala kyogamba abagikola bo tebaweerera baana tebambala just mwagala nnyo ebingi ate nga temunabatuuka ku leva ebifuna si bingi madamu Adija tuddeyo ku mboozi y'omusajja ogiwumbewumbe then nkubuuza ebibuuzo ebirala bakutwala mu ddwaliro kati mumukwata mutya mu kumukwata twamutega mwana wa buwala ne bakyatinga namugamba dirwe tuneeraba ne bakola deeti yaabwe n'ogenda ne poliisi nze saagenda abaseemwayi be baagenda oli well connected mada era bangamba nti abaseemwayi mmwe mubakolako si bwe kiri imbu tewankimako mbu mmwe mubakolako era bw'okuba akasimu ka emu bbiri gababa basitukidde mudda kubakolako kati tosamanya nti ono kiraya nti azze nti akola mulimu bwe guti kuba ffe tetubabuuza
Fetuba tetwagala mmanya mulimo ogwo gw'okola. Mulimu abamu be mu buildinga nabo enkolagana. Naye ng'ate era si tetuba nnyo na nkolagana nabo. Kati naddala ewange sikkiriza mwana wa bwala saba mwami namba ya simu. Sikikkiriza. Abaami abajja bafumbo bantu bakulu babuvunaanyizibwa alina famire ogenda omugyeko essimu omukubira ekiro omukyakalabiza amaka baliwo essaawa eno 6 bonna nga bakola mulimu gwa Neeko massage ne kati waliwo ajja nga ayagala ne ka happy ending. Massage is a better version yengeri gy'osobola okukiteeka like is a better expression yengeri gy'osobola ki-expressingamu obutafaanana Neeko naye ng'ekigambo ekituufu kiri Neeko. Massage kale kuwayiriza massage okay n'ekyo kibeerawo kuba bonna abantu bakulu buli bw'aba akyagadde oba abantu bakulu. Omusajja nga bamutuukako bamukwata bagenda omukuba nga alina ekyambeera kyennyini simanyi oba kyali kyekimu oba kyekyo kyennyini kyeyanfumisa oba yakozesanga byanjawulo naye kyemmanyi alekayinga akozesa kimu ng'awagala kiwagale oba bwonna buzibu tomanyi kyafumisaani kizze kwani abato bwakola abaami ab'obuwala. I'm so sorry. Ekyo kibi nnyo. Kyokka ate omukyala yavuddeyo mukyala we nga bwe baali bakola oba bwe baali bakola bonna nga gwe batwalira ebizigo make-up ebyasigalanga mu bbaaga ebigendera mu bbaaga. Yali akola ne mukazi we. Ate era agamba abakazi baamutama baamuhaati. Ate nga mukazi we baamukwatira yalina lubuto. Oyo ali mu kukaaba mbu talina buyambi bwa mwana. Ajja kwekika emidiya. Yankubirako essimu n'aŋŋamba munte bbaawe. Atubuulire engeri bbaawe gye yakubangamu abawala. Egyo emitwalo 5 lwaki tagikozesa okukolamu kapito? Ne mugamba emitwalo 5 gwe oba olagibezaawo obulamu bwange ng'essaawa eno sirina kye nsobola situla. Kubanga oli damage. Bannongoosa wano. Ate mukunongoosa bannongoosa nga birina ekigundi balina longoosa mpaka munda. Ate olina olukindo. Era eno wasanya laavu wano bwe wati. Naye mmaada ng'ogumidde bingi kati ddi eriiso lyavaamu litya okubanga ggwe wenna omuwala omulungi tolina liiso. Banayenze kambabuulira ono omwana muto muwala mulungi naye simanyi lwaki yasalawo okweyonoona. Naye kati nteredde. Kati oteredde. Ngenda terera binamala okola edduuka. Basuubize abali wano. Ngenda terera binamala okola edduuka kubanga ndi kunoonyaamu ssente kubaako kyenkola. Ndi kunoonyaamu ssente. Naye nedda olaba nagamba nti kankolewo sipa mmanye nti ndi wano. Ntudde wano neme kuzunga mu basajja mungenze wa musajja mudeetinga neme kubeerawo nti mbeesingidde ku musajja bw'atanneebakako sijja funa kyakulya. Kiraba bigenda bikyuka mpola mpola mbeera bw'ogenda ng'ofunamu kasente bw'ofuna kasente n'omanya nti kampange wali akaduuka otuuka ekiseera n'ogamba biri bibadde bimpisa bubi n'okyesonyiwa. Kati lwaki tolina liiso? Eriiso lyonabyo tubuulire liiso lyalagawa gwe wenna omwana ow'obuwala obulungi bw'oliko obeera otya nga toyina gundi nga toyina munyenye. Kurana walwanira ki? Mwalwanira musajja? Obukoosi. Emboozi yali etya tunyumize wazze kutunyumiza leero. Naye oli yannumba wange omuwala yeeyo gye wali mu bufumbo. Sebono gwe mulaba yafumbirwa nako n'avaayo mu bufumbo naye nga bawala bangi muli eyo nga n'okutuulako mu kikomera ky'omuntu tokituulangamu. Nafumbirwako omwami n'akyala n'ewaka. Nali sikola. Wambuusizza emboozi naye nabadde njagala ombuulirawo wayingirira kaalyoki oyingira otya obwa Neeko? Anti nagambye
karaoke bw'oba ogenza okukola karaoke obalabalamu nga ssente z'olina ntono awo wakoleranga obwaneko ngo abantu bajja mu karaoke omusajja asooka okuva eri mu audience ng'alaba omukoledde bulungi omusanyusiza ebyo ebiseera wali okyalina eriiso kati ate ddi eriiso baali kubajja mu kutandika lyalimu ne kati wano okubanga abantu bantegeera nnyo 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 abasinga bantegeera nga nkozesa sayidi emu kale tunyumize paka wona atuuka ku mboozi y'eriiso oyagadde okunsima bannaaye nebimu byembadde saakwasa naye naye emyaka gye mmaze nga sikyogera social media okubagira beebuuza eriiso lyo lyalagawa kituufu naye anyway nalyo nja kwagala obwenkanya kuba omuntu gyali yakufumita kiso mu liiso yanfumita kisa ate ne bamusiba ne bamala ne bamuta mwava ku ki ojja bitunyumiza obadde omanyi nti ebyomusajja olinoonya n'obinyumyako n'ebyeriiso ojja bitunyumiza naye nja kwagala obuyambi ngenda kyogera kubanga basinga bangi badde nga babimbuuza naye n'omwami nga onako eyawula ku gurupu ya karaoke nafuna omwami tubeerawo nga tuli boyfriend na girlfriend nga ajja n'asasula ennyumba alina kati nga nze simanyi nti namufumba nga naye nga ebintu ebimu bona ogamba nti kino kinkalubiridde nga ngenda ku mulimu gwe ne mugamba sina kino ngamba bw'atyo kumba omusajja yali mufumbi kazi nanyonyereza we nali nsula zaali kiro ssaawa nga ziti nnya waggule kuba nali namulwadde olwo omusajja muyisa aleese ssente andekeddewo ssente nali mulwadde nga siri bulungi omusajja yali yakafuluma ngenda olaba omukazi ng'ayingira nga neebase ku buliri beyayingira nali nguze soda nga cupa ya soda ngitadde ku mulyango naye ebintu ebyo ebimu ebiseera ebisinga bwe tuba nabyo waka tulina obikweka yabaka cupa gye yateekerako ng'aginkuba ku mutwe twekubanga nfumita akaso saddamu kudda ngulu ngenda okudda engulu nga ndi mulago ne maama wange bebityo webyalire kati omukyala nga bamukwata bamusiba mwami ng'avaayo yeetonda ng'agamba ngenda kukola kino nakino ngenda kulabirira paka naye teyakituukiriza agamba tujja kuteekamu n'eriiso naye nakyo kyamulema olabye abasajja abafumba okulimba abaana b'abandi nti temulina bakazi kati bino bye mutuusizza ku baana nze njagala nnyo gayina ŋŋamba nti Adija nina omukyala wange ali wali Kamooca kati ng'omukyala ng'ajja kulumba mu Bukambwe yajja atagetinze liiso oba just coincidentally yafumita mu liiso anyway yali ayagala bulamu yali ayagala kutta mu kwerwanako si we yafumitawuka era neno mugongo newa abaana wano ewati newa nero olaba wenkofu togiraba era ye yakufumita omukazi ng'akukuba liiso yali ayagala kunzita okuswaliza wamu gesi kyeyali ayagala just nekijja nempuma n'owoneraawo okusomoozebwa kyobula bwe nakwata ono omwami yali ayagala okunzita nga nfumisa excuse me nyabo coke
ya ku bili yange eri bannaye temwagala kumpa ku bili yange eri gye bampadde kyobalaba nakwata ono omusajja okusinziira byemuseemwe sisobola muleka amusosoye kubanga bangi era bazzenga akosa so okutaasa abaana ab'obuwala abalala talina kuteebwa ate omukyala asaba ki bubwenkanya mbu bamuteere olwokuba omwana bakazi bangi bazadde abaana nga tebalina bakitaabwe kati omwana omulaga otya kitaawe bw'atyo nga badde atta bantu ekyokozeseza munne ku malaalo kyandese siri kyekimu sijja kulimba natidde paka kati ate si oyo yekka waliwokugendayo okojjasitibwayo kwanze nange mwennyini nakikola naye mama wange yali aŋŋaanye yaŋŋamba tolondoola musajja muleke bw'anaakutira ddala kati ssaawa yakakati nebamuta ayinza okwagala okujja okumumaliriza kuba kati ate awo obusungu bumweyongedde abakazi mwongedde omunyiiza kati abeere yagenda ovaayo ng'akaddiye nga takyalina maanyi gacunya abaana b'abantu kati bo bagamba batya ab'obuyinza abamukwata tebanemuleetanga mu kooti tanatandikawoza naye nawulyako nga bagamba gino emisango egy'abaana abaana abalala baavaayo ne boogera gyo yatandika otambula ng'omusajja nga bamusiba paka kati bamutamu naye tetwagala bamute kati bizibu ki byosanze mu mulimu guno ogwa Neeko kuba waganye okunyumiza emboozi engeri gye waguyingira namugambe natandikira mu kaliyingira otya bentandika kaliyoke nentandikira okubanga nfuna abasajja ne batandika okubanga benzije mu bbaala tugeze musanzewo leero ne performinga ne musanyusa nga atandika okumpita jangu bebikyo okutandika okugamba kaneesonyiwe kaliyoke ntandika okukolera ku social media bizibu ki byosanze mu mulimu gw'obwamalaaya ekyo kyekizibu kye nnafuna kino ekyokunfumita ebirala si bizibu oba buzibuzibu kino kyekisinga obunene kino kyekisinga kuba kyo kyali kitwala bulamu kituufu kati buli obuzibuzibu bw'oyita obutono bwo buli butya mulimu obuzibuzibu musajja n'akuyita n'akozesa n'atakusasula oba n'akusasula n'amala n'azikugjako ng'amaze emikolo gye n'azikugjako ate togenda mukuba tomusinga maanyi olwedde oliwuwe mpulira bagamba nti bwe waliwo ababasaddaaka bwe waliwo ababatwala bakozeseeyo mu masabo sibituukangako ebyo bakwano bo bawuliddeko nga babinyuma naye nga mpulira babyogera kati wuyo omukwano gwe bamukozeseza ku malaalo waliwo n'omuwala omu eyagamba gwe banaazisaako omulambo saidi z'emikono musajja amutwala namugamba ngenda kuwa emitwalo 10 ne bagenda bwatuuka ewaka namugamba nkuwa emitwalo 2 tandika ogwo omulambo gunaazi mala ogukoleko bulungi makeup nawulirako kweyo emboozi naye ng'ate gyebiri si mboozi nti mboozi gyebiri abantu balina ebintu bye bakola omusajja asaana okuyita nga mu nju baliyo bana naye nga gambye ali yekka bakubira nobbaali waliwo omuntu abanga ye alina ebintu bye naye nga abikozesa abaana babuwala bangi babiyitamu naye tasaba bali nagamba nze nabba nkola kino ensonga beetya ate bweweetya omulala aba ayagala oyingira guno omulimu ye aba amanyi mulungi so bw'ovaayo n'oyogera ne bwaba asazeewo nagamba kanyingira agamba nyingira mmanyi kino gyekiri nja kitomera kati omulimu bwekuba si mulungi lwaki toguvaamu nja guvaamu nga mmaze ofuna edduuka oyagala funa dduuka lyaki njagala bya bizigo bwe mutyo bwe mutulimba bannaye twegaganula ne tukola edduuka ly'ebizigo ate n'ogusigala nze sikolangako bintu bya kiyaaye naye nga bw'ofuna edduuka ly'ebizigo njagala dduuka lya bizigo kati eno masaji pala gye wakola lwaki tewakolamu edduuka ly'ebizigo ziba tezimala kati bw'onaafuna edduuka ly'ebizigo masaji pala onagijjawo nsobola okyusa nesigala nga masaji yokka
nga tekuliiko happy ending nga tekuliiko kati tunategeera tutya nga tetuliyo munda mu massage no kati kyogamba era kiba tekibula kati osoma ddiini ki ndi mu katuliki naye sisaba ennaku zino ate tomanyi nti bw'obeera olubuto weetaaga Katonda nsaba nga nze waka naye sigenda mu kyaki weetaaga Katonda nnyo kuba kati awo wooli obeera wakati w'okufa n'obulamu abasajja kye batamanyi kati ye bebi zari agamba ki ku lubuto naye abasajja twabavaako dda ne gundi ni Brenda Miles naye afuna omusajja era ali lubuto agenda kwezaalira mwana we that is for me mwambye take away ate simugambye nakati I asked for a drink lwaki akooya omwana oyo why shika mufunira ddala abasajja ne babakolera ddala embuto naye kati olaba naye kati obulwadde mubuwona mutya tebiba bya live biba bya bupiira ate ebyo ebizibu byemusisinkana gayi n'akugira bakongere soda nakwata ow'olubuto onywa soda nga nze tokosa omwana kale bagenda kumpe obyo bizibu byemufuna omuntu nayetuukayo neyekyanga naga nze saagala kapiira kozi nga mwekebeza anti ensonga gyegambe yabakola delivery byebyo ebizibu byafuna naye kati bwabazze wano okusipa talina waniza tandikira era nabo bakimanyi era mbagambirawo ewanga amateeka agange tegakwata akava mu kyalo munaaye sibimanyi eby'e Kampala oli muyaaye omuyaaye yennyini ow'oku street naye noolaba siri muyaaye naye nze njagala nnyo okwogerako nammwe ntegeera ekituufu ekizibu ky'olina naye kati okweyambulira ku live n'ogira noweeyanjala oti n'olaga abantu nakulabira ddala mu ssaati ey'obukuubo kyaliwo naye by accident era nange nabala neŋŋamba toyambala mpale omwana ow'obuwala toyambala nnipa bwali bwakiro ate ng'oli ku live kati anything can happen anyway kyaliwo ekyo naye nsaba bansonyi beetondere nsaba munsonyiwe kyaliwo naye by accident kwegamba abantu era namala neŋŋamba ereri just jot ensi yonna eyo tuveeyo sijja kucriticizinga buli muntu buli muntu mukama yamanyi bwamuluŋŋamya nze sijajinga abantu by the way buli muntu mukama yamanyi bwamuluŋŋamya naye ffe tubasabira tokasaayo akaliwa kokoyogedde kagundi lwaki sikasa kaseeyo abantu betondere abantu bakwagala nga bwoli teweetya yeggwe bantu bagenda panado waabwe era nalaba wano waliwo n'omukyala eyeebuza ngagamba naye bannange ebyo nga bikyali awo omuwala yabaaki eriiso Shira Price yali Shira Price mulala oyo naawe koogera nnyo naye saamuddamu anti omulimu gwe gwa lugambo saamuddamu era nasirika tewali buli muntu eyankolera vidiyo tewali gwe nali nzizeemu n'abantu banvuma aya abantu bakuvuma nnyo alala bane TikTok si yabanafu omuntu ayinza okujja mu comment section mu posti gy'opostinze nti gy'oli omuyise n'atwala obudde n'akomentinga ekintu nga kiwanvu kiti n'ogamba kale ono naye gyali nga nange sisobola kale kizibu okunsanga ku social media mundi awo ndi kuvuma muntu simanyi muwemule ng'abantu ababa bebakola era mayo bagamba nga bazze ku live oli n'akomentinga n'akuvuma namugamba kale nange malaayo ekyo sisobola kikola kati gwe wakulirawo
naye weemanye nti oli malaaya anti kati bo bakitwala nti ndi malaaya kisegeera olina komenti nga nagamba gwe malaaya gw'ofaddi nomutunuulira nomugamba oŋŋamba nfaddi gwe wantonda olaba otya naawe okufa naye gwe omayiga luzira omayi gwe wennaanye naye baithawe mukama njagala kubanga okufa kwenaakayitamu mukama njagala kufa kyokulala kowagira ng'ogyeko yakugjamu eriiso noona akutuusizza ku kino gyegyo mirundi egiti mukama aba akwagala kubanga ewantu wotuuka mukama akuwa obubaka wassanyu wakati kino kyekyeriiso nali ngenda nakufa ebyaddala namala wiiki namba nga simanyi kiri ku nsi yakufumita nnyo akaso mu liiso naye kati enviiri zino eno tezigira tezikwasa nnyo bbugumu era weetaaga kuba nga oli mutono nga bw'oli kuba bw'oba omunene nkakasanga oba otuuyana nnyo ate nno nina omubiri lwakuba ngulwanyisa kuba kati okuba ne badeni ey'okuba nga weebisse bw'oti buli budde njateekamu ojja teekamu eriiso osanga nnyinza ofuna abanyambako ne banteekamu osobola bakugamba nti basobola okukolera transplant y'eriiso india ne bakudonetira noba ng'olaba obusuwa obulaba eri munda tebwafa right nebemba nkaabeera likaaba likyaliriramu lwakuba nti sente nyingi nga mmeka wabuuzaako nga ziri nga mmeka eyasooka nali ngenda sooka nteekemu ne bagezaako teekamu ne bigaana bitya byagaana bitya nga terigendamu nga baŋŋamba ate nnyina bye nnyina okugula simanyi basooseeyo nange nga sirina ssente bwe transplant y'eriiso bagikolera wano oba india ne wano waliwo abateekamu wano eno naye bateekamu naye nga oba beautiful obeera okay wano babikola ne bakuteekamu n'obeera okay nga tolaba naye nga oli fine. How are you and your baby? Siri bubi. Ekyo kirungi. Ndi bulungi. Uno panado w'abakyala bannaye agenda kuzaalayo akaana yawonyo. Eri abagamba linagamba kale gwe neewunya omusajja eyakola olubuto nemwe bemundawo bamulowooza ki amagobo ndabyemu buzibu ki kati nkwewuunyizza ge mazima nti nkutuuseeko ng'oli mwana muto naye okusinziira ku bye nkuwuliddeko ne bye ndabye ku mutimbagano no nti abantu kyobola batwetaaga okutegeera abantu kati mpoza ekirala ekimbaza osooma ogerako kati bangi abanjogerako Shira Price yavayo nankolera video buba nsokoolamu ku street gyembeera teyakikola mu bubi asegera omuntu ogenda n'omwogerako nenga tomumanyi yali yeebuuza kati kyobola nti kati ozonnyonnyola abantu ekituufu ekiraze ekingira ekinnumya omutwe okuba nti olinneeko kati ngaaloneramu kubanga si kirungi ebyo ebyokulya bye baakuwa tebaakuwa kubitunza basajja baakuwa it's your pride as a woman it's your beauty manyi bangi temwagala kuwulira byenjogera naye mujja kubikuwulira ku mpaka kyetaaga omulimu n'owummula retiringa bennaafuna edduuka anyway nange njagala mbeereko nga nange ndi wali nteredde era nja kudda onnoonyeza omusajja inshallah obwangu ate ebyaddala njagala musajja bankuba embaga buli omu agambe yoyo omuwala yali wano ng'atujojobya akola kino mundabe nga nsikakanye nange ndi mukyala gundi ndi wali nfumba bisoboka byonna naye sagala musajja muyaayo inshallah ojja mufuna so omwaka guno wembasuubira oba myezi ebiri esatu malazaala bulindo malozaala nja kubeera nkujjukiza buli budde so ani akusiba enviiri zino eza kala mwana ow'obuwala
gwe mweru waina kala kwegamba oli bulala kugamba sukali nga bagaba mutono onywa sukali mungi oyagala kulwala. This is enough. No mulimu obujiko nga buna. Tonywa nnyo sukali mungi oli wa lubuto. lwakuba nti ndi lubuto sikyanywa nnyo sukali. Waliwo gwe nalaba avuddeyo ku social media n'agamba Adija tagaba transport simanya biki nyinza okuba nga sikwadde transport nga korosiina. Naye omuntu osobola okujja neno ku media yange nze ebiseera ebisinga ndayika yenze tebo yange ebeerako ku byokunywa nga nkola ne host nga nkola ne guest. Ntumyayo ak'okunywa n'ennywako omuntu enjala ennyonta ereme kumuluma nga nnyumiza emboozi. So ebya transport oyinza okwesanga nga nze abantu bangi simanyi oba bagaba transport naye nze abaana bendabyeko ebintu nze sikola nnyo abamanios bingi siterakola lugambo naye sayagala nnyo kwengetinga nnyo mu eyo story. Badde muntu asirikira ebintu byange naye leero ng'ekintu kinyiga nengamba kansirike naye kati ogenda olaba buli omu akutunuzaamu omumwa. Kati omuwala yatuuka kuvayo n'agamba ng'aligamba gampe mbunze mpita abantu bempita nga baklayant nemala nembeefuulira ate nembasirisa. Muwala ki mukyala oyo mukyala oyo yanfumita kati nga nyina ovaayo ndaga abantu kyali kitya neme kusirika eri bantu kulowooza nti obuzibu buli kunze. Ate nali saagala namusiba naye n'okusinziira abawala abalala abavaayo ate nabo abacunyizza. Njagala mpulirizeeko ku mboozi y'abawala abo omusajja oyo be yacunya. Kankubira ono nja kubeera witness ku nsonga eyo nga vidiyo weeri abawala nga batunyumirizaako. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo nze banaye ndi muntu w'abantu. Nze ndi muntu w'abantu kyenyinza okugamba nze ntula na buli muntu. Siriiko bino nti gundi malaya sijja mugambako how are you. Buli muntu Allah yamanyi wamulungamya. Bantu bangi mwanjogereranga pakati mukyanjogerera Hadija teweebikirira banange Allah alungamya oyo gw'aba ayagadde. Mukama ayita oyo gw'abeera ayagadde n'agamba nti kati mwana wange kubiseeko akasubi nafe obudde bunaatuuka inshallah ojja laba nga I completely cover nga ndi mulala. Byonna tubisaba lwakuba Katonda tannaba kubikola. Nze by the way ndi muntu mulungi sikola bya kiyaye. Wakyuka nakyuka just wakyuka bukyusi naye wali muyaye. Nesibangako muyaye. Wali omanyi okunoonya ssente ng'ozinoonya mu buli koona. Awo kuba kuyiriba ogamba munnaye kati kino bwe kijja nga wennyina okugya akasente kanjiribe. Naye eyo abasajja bagulira ddalayo ewa eyo mu saakozi zange. Twali tulaba abasajja beegaana nti tebagula bamalaaya naye bamalaaya tebagula bbeeyi. Babeerawo from Monday to Monday. Kati olaba bagula bakumakubo. Anyway, tubiveeko ebyo. Oyinza okubalabisa clients bo bajja kudduka. Nedda. Lumu olibimbuulira ng'okoze edduuka. Anaye onzikirize masibo olunaku olwaleero nti mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba. Eze Hadija Kigozi nga bulijjo mbeerawo okubaweereza. Bala nze sisosola. Nze njogera na buli muntu njagala okutegeera abantu ensonga zaabwe. Lwaki bakola emirimu egimu? Lwaki bakola emirimu gye bakola? Lwaki balinga bwe bali? Programs zino eno tuzibaleetera mufunemu ekyokuyiga. Omanye enkuza y'omwana, omanye ensobi munno gye yakola, mwana wo oleme gimussaamu, omanye kino na kiri. Si bula abantu Madamu Hadija mbadde ninako enneerabidde. Nsaba gavumenti ebeeko kyetuyamba ffe nga ffe abaana b'obuwala. Ekifo ky'okugamba nti omwana w'obuwala bamukutte nga yeetunda
nze nganze bayinza nze muyinza obutampa naye waliwo abaana abali obubi ng'ali ku street agenda akolera ku street bw'aba avuddeko talina wagenda sula bw'afuna mukwano gwamuterekera engoye nga wajja engoye n'agenda neyeetunda n'anoonya ow'okuwummulira nga talabawo gavumenti ebeereko bweyamba abaana bwe bato ate n'abaami abatuusa abaana b'obuwala ababatuusaako obuzibu mbadde nsaba nga muyise okumudeetinga namutuusaako obuzibu singa aba akwatiddwa mbadde nsaba gavumenti ebeeko kyekola ekisoboka kubanga oyo gw'aba atuusizaako obuzibu batuuka omukwata aba aludde ng'ayisa abawala abalala bangi abatya okuvaayo okwogera kuba si buli muwala nti avaayo n'ayogera abasinga batya ne babeereeyo nga kibaluma nosanga omuntu nga omusajja yamuyita n'amudeetinga naye nga gyamuyisa ewuwe waliyo ebisajja nga 8 byonna nebimukozesa ate abo abantu bwe batyo tebambala babanga ababarepinga kati so mukama bw'aba ayambye omuntu oyo bwatyo n'akwatibwa gavumenti etuyambe akolebweko nga bwekikola ki nga bwe kyetaagisa kubanga n'abaana ab'obuwala temubajaji nga lwaki bakola ogwo omulimu buli muntu waali walabire omwezi n'enjuba ntogenda omusanga nga yeetunda watandika okunyumiza sitore ye wawe yatandikira olabira ddala nga mu butuufu yali alina talina kiddako n'asalawo akola ekyo gye bali abali ku street nga ye ali mu basajja ba 50 naye nga ezo 50 zigenda kukuyamba ki naye nga alina okukikola asobole okufuna ekyokulya awo omuntu bwati aba takikola nti ayagala wabula akikola olw'embeera nammwe abaana ab'obuwala mwegendereza abaami ababayita obadeetinga si balungi si bonna nti balungi sigamba nti babi naye si bonna nti balungi buli muntu abeera n'ekigendererwa kye so abakola delivery mwegendereze oba mulekere delivery kyeki by the way nze nkyogera naye sikimanyi delivery ogimanyi ani yaleeta ekyo ekintu ngesimanyi nange ekiwulira buulizi delivery ani yaleeta nange mpulira kati advising otya abantu ku kintu kyotamanyi omwami nakubira essimu naye nga ye taagala akusisinkane wooli newesitula neweetwala we olina okwesitula weetwala omukoleko oyezze ye delivery so abaana b'obuwala omwami bwatyo bw'oba omugye ku social media mutwale mu kifo ky'omanyi nti kirina security gwe nga gwe w'omanyi nti wonookubira enduulu walaala naye n'abaami nina n'ekyanzibako essimu wadde avugamba banye n'agasajja delivery zirimu obuzibu yakubako essimu atya wali otunuddewa nagenda naye bulungi by the way sinabyawala nnyo nga maze okola ne sipa azenga omugagga aguze ebbiya yagula omwenge gwa 5 ffenna tunywedde be yasangawo tutamudde 5 zigula essimu yagula omwenge ku sipa yajjanga client ne ku sipa amalirawo n'omwenge waliwo omwenge waliwo bbiya kati eyo sipa ki oba sipa wezityo wezibeera ezisinga babeera n'ebyokunywa eyo si sipa maada ezisinga zibeera n'ebyokunywa zibeerako nezisawuna lwakuba ewange tewali sawuna oba nze sipa zengendamu oba ogenda mu z'abakazi naye sipa ezisinga zibeerako bba siwulirangayo ba guest house waliyo sauna waliyo steam waliyo facials ezo steam kati biya talina buzibu kati eriyo omuntu ajja ng'ayagala ye tazze ku massage ng'ayagala kutuula mu kagadeni awummula anywa kyokunywa kye agende ebyo tebiriiwo ku spa yange sibirabangawo mbw atuulemu awummula ate aba yazze kukola kyebyo byokuwummula ogenda ku bbaala kyekandoze eyiyo eriko ebbaala kuliko eyo si sipa no sipa naye kuliko ebyokunywa nti ofuna bakiraya nti ab'enjawulo
kati ogwo mutego ndeka njagala abantu bajje bampagire bambi bajja kujja bakuwagire kuba eyo yejja okunzija mu mbeera embi osanga abantu webatanyampa obadde okyakiremize yakubbako essimu tonneerabye eyanzibako essimu ng'ajja kubbala bulungi nnyo agula omwenge ngamba bannaye ate nange mbula nnyo mba mmanyi bagagga nvaako njagala nnyo omuntu alina ssente njagala nnyo ssente ansonga njagala nnyo obeera obulungi nyina ebirooto byange kankusabire biyite njagala nange nga ntuuka leeri ne bagamba kakalinaako mukalaba kamuwala yali akola omulimu bwe guti naye kati yatereera yakyusa nga bagamba edduuka eryo muliraba eriri wali gyamuwala yakolanga ebintu bwe biti newe biti nga banyumyako mu history naye nga ndi muntu byebirooto byange nze sibeerangakawo neŋŋamba njagala kukolerera zaakulya wabula njagala kukola nga n'omwana wange bw'ali baakuze talina kyagenda kwevuma kati nga nze nzirawo neŋŋamba oba singa taata wange yali bwe nakula n'alaba nti nkuze n'anterawo kibizinesi nga kiri awo osanga sandituuse wano osanga yali talina ssente anti kati kyendi okugamba kati nze ate eyo embeera gye nkisaagala mu bulamu bwange bakimanyi nti olinneeko kati tebakulaba ku social media bu vidiyo bw'abantu genkozesa si ge bakozesa si byamannya abantu basharinga vidiyo simanyi naye ne muganda waabyogerako mu mitingi muganda wange anzirako omulenzi pasita lwaki takusabirako pasita mulamba newamugamba bugambi tigendako ku social media kugamba waliyo ki pasita muto wange kube wakanze mukulu negwe mukulu ogenda gamba bakola loosi sobola I don't judge people naye ate waka kati nkubuulire ewaka banyinamu nnyo future banyinamu nnyo essuubi balinamu nnyo essuubi nze muntu gwe bayinza okukubira nga waliwo ekizibu nembaako kyenkola mu ddakiika 2 segeera bwe mba nina buli muntu ekyo kyayagala ku famire ye kati ate sisaawa kuddawo neŋŋamba munnaaye nze nkola zaakulya nina ebirooto byange era omusajja ng'ali eyo alina ssente mugagga naye nga tolina mukazi gyebaliumiikiriza gwe kyokka nga nja kudda nga ndi siriyasi nga njagala musajja akusabire okay kale abalujja abatulaba ize Hadija Kigozi nga bulijjo mwebale nnyo okutulaba mwebale okusubscribinga woba oli mupya ku channel oniga akagamba ku kasubscribe osobola n'okumpandikira mu comment section omuntu gw'oyagala nkuleete nga bwe mwakolanga luli ennaku zino mbadde mwabivaako ebyokugamba bakomentinga nti Hadija tuleetere ku gundi neŋŋenda ne munonyaako we share ideas naye oba kiki naku zino tebakyanzijukiza bakoowu nga bw'oyogedde kale bw'oba oli mpya ku channel eno tunyigire kagamba ako ka subscribe bwoti okwera